era bagenda kunkubira hano nganje nywa naye nga sigitunda naye kati gye ntunda nava mu kiri ekibi. Onywa yenkana ki? Simanyi muwendo ogwenywa kyeya. Oginyweredde myaka emeka? Enjaga oginyweredde myaka emeka? Anagiga nga alina emyaka 15 enjaga. Ina 24 kuba mu gw'omukaaga mpeza 25 kyeya. Kitegeeza oginyweredde emyaka nena linzeeko wano nobampakubasebo nebino si byange oli ajja nalete ekooti ze naziteeka okuba kyaliwo ng'aginywa nagenda nakola kyalimu nginywa n'okugitunda ngitunda nesaga nekwata ku kintu ky'omuntu lwaki mutigomya abantu? Sife kyeyasandyaniriza wali sandibadde nga nkumanya otuuse nengamba kyeyayesebo nsaba nadda mu njayi bali abatulugunya abantu justice swaga nti masape tobijjako kyanoonya wakuba engumi ebyo nabivaako kyeya nabivaako justice swaga tuli mu kiswaga zizino nekyayimu bulaga kyeya nsaba mukama wange dadi nadda mu njayi saba zino nzijja kompeta zivaako sina kyenzikozesa justice swaga kukeera n'okufuna wali akaweta okambalemu ng'empeta naye tewali obuzibu gye njikoza tewali okinanze baali bandeeseeko olunaku njaga oluginywa emirundi emi simanyi wekikukwatidde woonywera woba tobba baani ababba ate nze bansanze naki yegwani aningambye nze nansasira franka sebo mbeera wali wanko mike kukiwete eleera ensumbe mbeera musumbe abayitako ku dipo katini kirombe kya buroka nyasi madencha jingira mesimu muti neba waba no niraba antu zesungu yegwani bande tane bankuba nensula wano nga bankube kumakyane banteekako abantu ne bantwane maze kusanga kyoga nkyakola Nzaimana bansanze busanza ate naye batuyola buyozi gogonya n'omunyamubbi ne konkome kati nze yaze wano mukwano yange kubanga agenda wulira wali mazima abantu bakunona nze wano bayagala mutta oyo mukwano yange tumaze emyaka naye oyo namukole oyo bamuyita Izemani nze yamugamba abeera wano mwenda nze yaze ngaatunda wani ngaabeera ngakola mu nzaga ye ngaakola naye nze nze mazima nze sinywa nzaga nze yamumanyi wano mukwano yange tumaze emyaka naye myaka nga tubeera naye mukolaki nga loli turonda mu supa ze mazima kawenza tukola naye wamu
kati yaddayo yafunamu wano mulimu ye ng'atandika kutundamu nzaga yasigadde ng'abeeramu afunamu numba ng'abamwadde asulamu bamwaddemu numba asulamu nze yazeeyo alisitwa nga yabeerayo naye sawa zino takola mutuba nze yazeeyo nze yagamba kati ize oyo bamuyita namukolemani ize mani nze bamuyita otate morisi nze wangamba sidda kuno naye gwe nali manyi kyeya nakyo wakiŋŋamba yaŋŋamba sidda kuno ate nzirewa natuukira kuno munyonyola nyonyola nnyabo yangoba ne kuno nga bamaze kunkuba ne bankwata nga sina kyenina toba kino just budde bwali bwa kiro nga sekibi teyitamu ne bankuba mu binyo nensula wano nempatandika kuwayiriza ebifuko kuba nali musikulapo ebyo ebiseera naye musikulapo namuvamu naye bankuse oyo omwami aliwa vice ono yankwatako ne bantuusa ne ku kisaawe kuli ekyebbira ne bandeka ali bazemu kundeetako wano kati ntunda njaye sakulimba nti kumbesabwe kuba kuse nkola ndi mulimi buli kimu kyekali akalimu akaliyo bwoba tolina gwakulima ntunda eno nendya kati nkima ekintu kyomuntu nti ndye gwekyo kati nkima lwaki ekikima ngaenjayo weeko nsaba kyeya nsaba ekyalo kiyinza kufiirwa ki nga ofiirwa ki nga tokiri tukugyewa omanyi kye bakola kati statement bazikyusa bwe basima nga baddira kati baddira ne basimamu ekituli ne baddira obwana buli bwolaba kebayingizaayo munda bw'ogenda okutema oyinza kutemako naye bwe buwanula byonna bye batuma nga akaweereza wabweru bwe bakozesa kati ge masuuti gano golaba omwana ng'ogambye wava Kakumiro yava Kakumiro gwe naawe wava Mpondwe oyo yava Mpondwe gwe nani sasa gwe wava nawe Kakumiro ate gwe wava bano bava Mityana owulidde babuleeta gwe bakozesa kati akaana ngaako kakwata ekiso ne kakusalira omuntu obuvunaanyizibwa ku kyalo ne kamutta ne kadduka ne kagenda ogenda kakola kyako owulidde so kati byonna tukuŋŋaanya ne tuteeka ku poliisi era ebikwekweto poliisi byekola mu Kampala n'emiriraano feno tetubirinze kulinda poliisi fe twekolamu omulimu kubanga we have our power tulina abantu baffe tulina security team tukondakitinga arrests ezo ne tuyiwa ku poliisi n'ebizibiti bibyo kati olaba oli omusajja mukulu tayinaako address oyo naye alina nnyina eyamuzaala nga yalumwa ebisa ne bamukulisaayo nti kakawoneko n'addamu nti beebale kumusabira ng'aleeta omuntu bw'ati ku nsi kawenja nyabo naye ekyemba manyiko nti balonda bicupa era olaba bano bagenda ne babiwenja ne babireeta naye yabigula nezitereka nezitunda
bagula papo babigula bazireta bakawenja be bazireta bakawenja malaini gani gala malaini gabandi gano gava mu masimu ki tewali mapiki bweziteka ko tewali wage mugalonda bulonzi mugalonda bulonzi baye muka tugende wali obusimanyiza ndi yako naye olumundi mazizi n'engalo ndima ndi mukozi waliwo nazalimawo bale kusagula nsiko atuyina okukwasaganya olume bwamaani wano tubakutte mikwekweto bagenda bamenya amayumba g'abantu nyumba ku nyumba we babbamu amatamu amanene webasumula emmotoka z'abendi endabiro mbazitwala bakozesa bwana buno obuto naye kyetwakoze kubabbye abantu nga bana era omuntu mwina katambi kukyanoonyereza eri mumunoonya naye ng'abaana bano abasukulapu babateekamu omutima ogwo ne babba amatamu ne babba ebyuma by'emmotoka byonna byonna ne babitunda musukulapu twenyigira wamu ne kyamaani w'ekitundu tutambula buli wamu netunoonyereza ku babbi abo era tusanze abaana bano bonna bonna nga babbisikiri kuba ebintu bibeeramu wilibalo z'abantu empya oli n'amenya enzigi n'alukulamu n'atunda bintu kibemu ebintu byetukutteyo okwo tukutta amakooti gano bamenya edduuka ly'omuntu ne bajjayo amakooti gano bulangiti n'ebintu ebyaba ekyanoonyerezaako era mumaze ebbanga ki nga muba ekikwekweto kino twali tutambula ekiro oba olumu naye kati twasazeho tutandike kukola kikwekweto kya misana tutambule wamu naye nga mumaze nga tunoonya tukola ebintu byaffe n'otekayo omutwano gatangula ebintu mbiteekewo naye bw'otuuka ekiro ne bafuna emitayimbo ne bafuna buli kyuma nebajja olujja oba okyakola nogatutubanga enyuma bagimenye kufu bazimenye otuuka nga buli kintu bulangiti batute buli kintu tuli ku bukenke kakyemani nga watukoletteko ku ekyo tusabye bagende we bate ekikwekweto buli gwebasaba mu budde obugenze bitaliyo babakwate babateekeyo ekyalo kifune emirembe tawuni ebeere n'emirembe okusinga okubeera nga kwetubuuke kasaza toliyo nawe wooli eno sookode nga bakumenye niweebuuza obadde ogaddewo ng'oleseewo ningaosanga bagaddewo kale awo ngeri bakoze ekikwekweto kirungi kyamani nga wakoze ekintu ekyo kirungi kigende mu maaso n'ekikwekweto nga bagenda bayola buli atalina mugiro erinnya bwana Charles Kalungi nyanza agaba Nixon abantu bano badira obwana obuto ne bamenya amayumba g'abantu ne bamenya ne basala endwalumu z'emmotoka ne babba emitwe gy'emmotoka emmotoka ennamba ebyuma entamu so tetulinze ekikwekweto kiri e Kampala engaffe erosioni zone tuyokolamu ekikwekweto netubayoola ekikwekweto kino tekigenda kukoma nti kikomye lwaleero kikyagenda mpaka kuba tugenza okuzuula omwana ava ekisolo ava mpondwe akonekitingate n'abantu abajja wano nti babawangalira sumbwe so kyetuliko twegase ne Kabanda tiimu security netuyoola abaana bano era kati bano emmotoka yino mugiraba batwalira ku poliisi ekola ogwayo so byebyo sijja kwogera kyetwala kibenga poliisi ngaffe abasookerwako tusaba abantu abo ebatereke efune webateeka abantu ngabo asala muntu akambe batema emitwe baba n'ebijambiya ebikolwa bamubira bye mu mugundi walimu bebakozesa so poliisi ekola ogwayo esiba abantu abo ebasibe eri ebateeke eri so kati yema gye twagala tusaba poliisi kyekyo kyebituyambako kulonda fe omanyi kati bwe tuba tulonda kwerosi balonda omuntu omu avunanyizibwa ku byokwerinda nti defense naye ffe kyetwakola nze kenyini nze ssentebe wa security ku kyalo fe twagenda bugenzi ewa RDC mu biseera bye yali Rose Kirabira ne tumusaba atukkirize tuteekewo ttiimu
ez'ebyokwerinda era ttiimu ez'ebyokwerinda bwe twaziteekawo ekyalo twakigabizaamu emirundi ena buli section netuteekayo ttiimu kati ttiimu ezo ez'ebyokwerinda zituyambye nnyo okukwata n'okunyweza ebyokwerinda buvunaanyizibwa bwaffe kukuuma bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe kati ebbanga eryo omulimu ogwo ebbanga lye tugukoledde gubadde nga muzibu kakati tuzzeemu okuwulira nti tutuluziddwako akazito k'ababbi luno jjo ly'abalamu okulonda kuwe weewunye mwezi gumu oba myezi ebiri kyembambala owulira nga babuuka ebikomera by'abantu naye nga bwe tugenda ku kamera zaabwe zitulaga bavubuka bato be babba kofenti kati katunoonye buli awali abantu atasobola kweyogerako wajava bimukwatako akolaki naye byonna okusinziira ku bye babba patani gye babba byuma babba masefuliya babba byuma babba zigundi zi design ku bikomera bazisala ne bazijjako ku bikomera ebyo nga bonoolaba ziri bazisala ne bazijjako ne bagenda ne bazifuula scrap kati ne tumanya nti centers za scrap kati bwe tugenze tumasitowa ga scrap obasanga bali ku byuma kwennyini waggulu kwe bateeka ebigoye kwe beebaka era bye bibondo mwe tubajje naye ekyennaku kwe kukwatiramu ate obwana obuto ennyo myaka 10 era tugenza okubabuuza kati lwakuba nti kati ate bakikyusiza statement bwe tugenza okubabuuza ate bano abaana nga omwana akugamba nti yajja yekka talina muntu we n'omu yenna amanyi wawaali kitegeeza ne bwafiira awo nga bamusse oba balwanye ne bafa oba ekintu nekimukuba n'afa oba musota gwe gumulumye n'afa muziika buziisu we mulabye teri amanyi wajje yasibuka ensibuko ye naye ekyennaku nga abannannyini masitoowa bantu bakulu abalina n'ezirayisinsi abakozesa abaana abo okubba kati ate nabo bwe bagenda baleeta babbi kubanga teri muntu atali mubbi ayinza kwenyigira mu kunoonya scrap basima amaduuka ezo essuuti z'olabye basima amaduuka ne bakubawo ekituli ne baddira kano akaana kebayingizaamu kajyamu mu kituli ne kagenda ne kawanula ebintu mu masa g'abantu bwe ziba ngoye ne kaziwanulayo nga kaweereza mu kituli wansi so kakati ffe ku bikwekweto polisi byatandise okukola mu Mukono, Kampala, Wakiso ffe katutandika ogwaffe polisi we netusangira era bwe tukutte tututte ku polisi bwe tukutte tututte ku polisi tukyabikola kati ne UPDF tugirina kumpi awo bakabatuwa nabo tugenda kubeeramu ekiro kya leero tukyakola kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe okukuuma bulamu bw'abantu n'abantu baffe omuyaye ng'oyo akusobola okusalira omuntu atudde mu maka ge kubanga asobola omwekanga bw'amwekanga amusala busazi kiso mugenda okujja ng'afudde naye ng'amusaze taliiko musibuko yonna kati ebyo tetulina adresi yonna gye tubawa mu kusuuma okusinga batugambye kati nga bano waliwo atugambye ava Kiruhura omulala agambye Kisolo abamu bagambye Kakumiro kiwulira Bunyolo site Kakumiro abana abagambye abavudde Mityana bagambye Kasanda tekiri Mityana kuno tekuliiko yadde ow'Oluganda yenna naye najja mu kitundu naye abantu baffe ate nabo abetuwangala nabo omuntu ng'oyo gw'omulaba n'otobuuza aza atya ku kitundu bw'owangalidde abantu myaka ebiri tomulabangako naye tutandika omulaba naye tuno ne batatutegeeza bwe buzibu obuliwo abantu baffe kye bayita neighborhood watch kwe buli lwolaba omuntu yenna nga tomulaba bulijjo tomanyi mirimu gye naye ate ateekwa okulya ateekwa okwambala ateekwa okubeerawo ffe tutegeeza ekyokubiri obuzigo bwonna kazigo kamu 8,000 5,000 nga kasulamu abavubuka abasukka mu omu gwe ng'obalaba basukka mu omu batera okwekwasa nti tuvuga booda tuvuga kiro
piki emu ono akola misana simanyi ate omulala nakola ekiro. Abo mututegeeze kubanga tetugenda kulinda kubakwata na bizibiti tulyoke tubabuuza akana n'akata. Ffe tukwekengera waliwo etteeka poliisi eyina eddembe okukwata singa ekuteebereza okuba nti oli mumenyi w'amateeka. Kati yenkola yaffe naffe gye tukola ng'erosi. Kulabula kikoowa. Tulabula abantu nti landiroodi gwe tusanga ng'olina abantu naawe kennyini botosobola kwennyonnyola butya bwe bajja ku nnyumba yo. Naawe tugenda kukubalira mu bamu kwabo abeekobaana n'abamenyi b'amateeka ne batulugunya abantu. So kati okulabula kwe tuteekawo batuloopera abantu abo be bawulira nti tebategerekeka bulungi mu mirimo gyabwe, mu nsula yaabwe, mu nneeyisa yaabwe. Tukyagenda mu maaso until ng'embeera ekkakkanye. We are still continuing. Mwangwe, iside. Mama,